po jako akawuwo mwe tutambulire neggwako mu 2023 essira tuliteeka nnyo kukuuma obutonde bw'ensi. Ng'omuka weffe okutaasa obutonde bw'ensi obwakabaka bwa Buganda nga buli wamu ne minisitule ya gavumenti ey'awakati ey'amazzi n'obutonde bw'ensi batadde omukono ku ndagaano ey'okutaasa obutonde nga bino byonna bibadde ku mbuga enkulu ya Buganda e Bulange Mengo. The Republic of Uganda has joined this effort. She's thanked. Thank you very much. Proscovia Nanyonjo Vikmani Sentebe wakakiiko akalwanira obutonde bw'ensi agamba nti kino kyakuyamba Buganda ko n'eggwanga Uganda ng'ono era asabye nti ku ky'obutonde bw'ensi bagattemu abaami b'amasaza ko n'ab'amagombolola. But we need guidance from the technical team, and we think that PS and your team on climate change, we shall need you to engage our Saza chiefs, our local leaders, our schools, so that we can address this as Buganda region, where in your side you say Central Region. Alfred Okotyo Kidi omwandiisi w'enkalakkalira minisitule y'amazzi n'obutonde basiimye omutanda olw'okukkiriza enkolagano eno ng'era agamba nti okukuuma obutonde tekirina kukolebwa gavumenti ya wakati yokka wabula kya buli muntu ssekinnoomu asaanye okukyenyigiramu. It is therefore my very high hope that our collaboration through this MOU will promote coordinated development and management of water, land, environment, and related resources in order to ensure economic and social welfare and benefits for the people living in the Kingdom of Buganda. Mariam Mayanja Nkalubo, Minisita w'Obwakabaka ow'Ettaka, Obulimi n'Obutonde bw'ensi alaze obweraliikirivu okutumbula ebyobulimi nga tunakuuma obutonde. Ng'era bwe ndi minisita w'Ettaka, nze minisita w'Ettaka ate nze minisita w'Obulimi, nti tetusobola kugenda mu maaso na bya bulimi ng'obutonde tukoze eki tubusaanyizaawo. Kubanga obutonde abantu boogera obutonde balowooza miti gyokka naye n'ettaka butonde. Kati butonde n'ettaka eryo tuba tetujja kufunako ki bimera ne betulundirako ebisolo byetulunda bitonde. Mu kwogera kwe Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga agamba nti ne wetunaaba nga twazuula ebintu ng'amafuta ko n'ebirala naye nga ekyobugagga ekisinga bwe butonde bw'ensi nga n'olwekyo bulina okukuumibwa. Emiti, ebibira, emigga, amazzi, ettaka, entobazi, obugimu. Era nze ndowooza nti newandibadde ennaku zino twazuula amafuta, tulina n'ekikomo, tulina ne zaabu, naye ekyobugagga ekisinga Katonda kye yatuwa mu nsi eno Uganda bwe butonde bw'ensi. Katikkiro Mayiga asanyukidde omukago guno n'ategeeza nga Obwakabaka we buli obwetegefu okukwatagana ne gavumenti okukuuma obutonde era nga bakukola buli ekisoboka okubiriza abantu okubukuuma. Tuli beetegefu okukolagana ne gavumenti ku miramwa gyonna egy'okukuuma obutonde bw'ensi. Era ndowooza entandikwa nnungi. Tuteekwa okukola buli kyonna ekyetaagisa okukuuma obutonde bw'ensi. Emiggo gikuuma, entobazo zikuuma, ebibiro obutabisaanyaawo, amazzi mu nnyanja, obutamansa kasasiro, ebiveera, okukuuma obugimu bw'ettaka. Bwe tunaakola ebyo, bazzukulu baffe bajja kusanga ensi eno ng'ekyayitibwa eddulu lya Afrika. Katikkiro era yeebazizza minisitule olw'obweyamu obw'emiti egisukka mu bukadde 20 era nga gyakusimbibwa nga gituusiddwa. Twebaza nnyo obweyamu obutuweereddwa omuwandiisi w'enkalakkalira. Bagenda tuwa emiti ndowooza n'egisoba mu bukadde 20 egy'emiti eminnansi. Tukyaniriza nnyo era bwe ginajja tujja kugisimba, tewali muti nagumu gujja kufa. Kanyike Kevinize yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Wadde tubeebaza naye mweyamba mwekka. Ensi yaffe bw'eneefuuka eddungu muliba mukaddiye mukutte emiggo nga temukyalina nawe mutuula.